nsanyusa ate okubasanga n'omulundi guno nga bulijjo nze Ssemambo Christopher nga ntambula n'olulimi lwaffe Oluganda olutuwoomera obulungi ennyo era bw'olaba omuntu ng'alwogera aba alwagala ng'alunyumirwa oluusi n'okusala amagezi toyinza kusala amagezi mu lulimi lwa munno kati bwe mba nga njogera Oluganda naawe ng'oluwuliriza era ng'olunyumirwa omanya n'amagezi agakirimu. Ekisoko ky'olwaleero kigamba nti okugenda n'ekisubi ku liiso. Omuntu omutwala n'ekisubi ku liiso tolowooza nti aba ayodde ebisubi oba ekisubi n'akiwa n'ateeka ku liiso, wabula aba awulidde obuzibu bwe bumutwala nga teyeesiikidde nakanyeewa. Nakyo n'ekyo kisoko era tujja kukisanga mu maaso awo gye bojja. Kwe kugenda n'ekisubi ku liiso, kuwulira buzibu n'ogenda mangu mangu. Owulidde Oluganda bwe luwoomera bwe lunyuma bwe mbagamba tutambule nalwo tukwatagana empola mpola era tujja kunyumirwa tuyige naddala abasoma. Neeyanzizza nnyo ate omulundi omulala tusisinkane.